okubalaba bannamawulire twatandise eggandaalo simanyi oba bannamawulire baba n'eggandaalo. Waliwo munnamawulire omukuukuutivu yaŋŋamba nti ate mu nnaku ez'eggandaalo ab'amawulire nti ate olwo mubeera kayisanyo. Naddala ab'amawulire aba TV okukuŋŋaanya ebintu ebinaabeesabeesa abantu, kuba kati bwe twogerera abamu bali waka nti mubeera kayisanyo, mbona akasente kaba kangi, simanyi bulungi oba nammwe kabatuukako, naye mbeebaza emirimu mu mwaka guno. Oweekitiibwa Kiyimba atubuulidde nti 2022 gubaddemu ebisoomooza, kituufu, naye buli omu asoomoozeddwa. Toyinza kugamba nti nno munnamawulire yekka yasoomoozeddwa. Nalabye ne mu mawulire ga gavumenti nga bagamba nti n'abakozi ba gavumenti emisaalo bajja myezi 2 tebannagifuna. Enkuba nga bw'etonnye leero mu Kampala wonna, gwe tosobola kwekwasa nti kinkereeseza kuba enkuba yatonnye. Buli omu gy'ali enkuba yatuuseeyo. N'ebisoomooza bye musanze si mmwe mwekka ababirabye. Naffe eno waggulu gye tuli bitusuza tukukunadde, kubanga gw'oyinza okuba weeraliikirira nsakoyo ng'ate Katikkiro yeeraliikirira ensako z'abantu 1000 gwe weeraliikirira nsakoyo gw'omuntu omu, naye ng'ate Katikkiro abantu Kabaka be yamukwasa bayitirivu obu. Awo nno ebisoomooza wonna weebiri. N'olwekyo njagala kubagamba nti mu buli mbeera toggwangamu ssuubi, kubanga bweyinda si bwetonnya. Ate ffe abali mu nsi eno Katonda gye yayagala obwenkanidde awo, enkuba ne bwetonnya etya akasana kamala ne kaaka. N'olwekyo temukkiriza kwekubagiza. Bwe munaakikola nga muwedde. Era kampulire kino, teri mulimu omuntu gw'ayinza kukola ne mubulamu ebimusoomooza. Gw'olaba aliko waali, manya nti emabega eyo by'ayitamu biba biyitirivu. Njagala nnyo okubasinkana nga bannamawulire ne tuwuliziganya, kubanga nga effumba ono Dick Kasolo bw'agambye, ow'amawulire w'atali teri ngeri bantu mu Buganda oba mu Uganda gye banaamanya bifa ku mmwanyi. Teri bantu be banaamanya bifa ku kaawa mpologoma. Teri ngeri bantu amanya nti Kabaka yateekawo olunaku olw'abaliko obulemu. Teri bantu be banaamanya nti tulina Kettu Telecom eyaffe ey'Obwakabaka. Teri bantu be banaamanya nti Kabaka atuzimbira amayumba ag'essente ensaamusaamu essentema oba ag'ekiroodi ekigo. Teri bantu amanya nti Kabaka alina amasomero. N'olwekyo bwe tukola nga tetuli wamu nammwe wajja kubaawo omuwaatwa.
kubanga abantu tebajja kumanya bigenda mu maaso. Ate bwe batabimanya tewali nteekateeka kebe eyamba abantu engeri gye banaagiganyulwamu ne bweneeba eyamba abantu nga tebagitegedde tebajja giganyulwamu. Sabbiiti eri ey'emabega nasisinkana ekibiina ekigatta abali ku mulimu gw'ebyempuliziganya, Public Relations Association of Uganda. Bwe nali njogera gye bali ne mbagamba nti ekkubo erisinga obwangu mwofunira eggulire B oba effu ly'ekkubo omutali wa byampuliziganya oba munnamawulire. Kyengezaako okugamba nti bw'oba oyagala ekituufu kitegeerekeke, weekwate, wuliziganya, beera ne bannamawulire oba n'abakola ku by'empuliziganya. Weewaawo tubaako ebintu oluusi bye tutayogera buli budde. Si buli kigwawo nti ogenda kukyogera. Omumwa gwe bayita ogw'oluwewere mugumanyi. Omumwa ogw'oluwewere gwegula buli kantu oli najjula n'ebitayidde. Kambabuulire kino. Mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno nagenda e Bulaaya okulaba Abaganda. Era ndowooza wano owulire tebajja kiwulira. Ne nyambala engatto n'enjokya. Twatambula kumala essaawa nga kumpi oba 20 okuva wano okutuuka Eddoowe. Ate ebisaawe twava wano ne tugenda Eddooha. Eddooha oyinza okutambula wano tukanga ku lubi w'osangira omulyango gutwala ku nnyonyi ekutwala gy'oddako. Ebisaawe binene. Engatto nga kyenkola akagere nga tekyogerekeka. Kati twali mu kisaawe oba Roma oba wa bano bendi nabo nga baagala nnyanguwe kuba bamanyi bulijjo ndi muntu mwangu naye nga siva mu kifo. Kati ndyoke mbuulire bano ba Allen nti engatto ekigere enjokeza oba mbuulire abamawulire nti banne akagere naye engatto kyali enkola nga tebategeera. Mwami Ntege gwe twali naye mumulaba musajja munene naye atambula sipiidi mpitirivu. Yayagala tugende tuyite mu bino batukebere bakole kitutereere nga tewali kubuana era yali ku mulamwa naye nze nga siva mu kifo. Era bwe natuuka gye twali tugende Norway noloza nono kati lwakitegedde kuba ale nali naye nga sinagenda na mu hoteeri mu motoka bwe nali nabaga tugende mu dduuka gye batunda engatto nfune kubanga eno engatto tejja kunsobola. Nali ngenda kubeera ebweru oba wiiki 3 nengenda nensooka nabali abaatwaniriza beebuuza lwaki situuse ku hoteeri. Abantu bonna batuuse mu maduuka nnoonya ngatto. Kiringa ekintu ekitono naye nga tuyala esobola okunnemesa ebyantwala. Mwe nkibabuuliddeko kubanga muli ba mu nju. Waliwo si buli kigwawo nti ogenda kukyogera. Naye nga kikulu nnyo okuba ng'owuliziganya n'abamawulire babuulire ensi ekintu ekituufu. Mbasaba mwongere okuba n'obuvunaanyizibwa mu mwaka ogujja bwe muba mufulumya amawulire era muzimba amawulire ago agazimba eggwanga. Amawulire agakyamusa gasaasaana mangu. Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Edda baakozesanga ngoma okusaasaanya amawulire. Baayinzanga okukuba eŋŋoma nga waliwo ekibaddewo. Naye ekibi bwe kyagwangawo
buli muntu ng'akimanya yembeera gye mulimu. Eggulire lino erikyamusa ebbi lisaasaana mangu, naye terizimba ggwanga. Mwe mulina okuba n'obuvunaanyizibwa, nammwe mwetaaga okuba mu nsi ng'egenda edda mu maaso. Ate mmwe mulina ensi eyammwe ey'abannamawulire gye mubeera. Naye bw'obanga gwa mawulire gw'owandiika buli lunaku oba gw'ofulumya, ne bwe kinaabeera ku mutimbagano. Kaakati ono munnamawogola Muhammad ani? Sendegeya Muhammad. Uno byayi mulaba akutta ali ku mitimbagano. Ne bw'onoobanga gwa amawulire ogakolera ku mutimbagano, buli lunaku nga amawulire g'ofulumya ga mwana kuluma mbwa. Omwana okuluma embwa amawulire gasaasaana okukamala. So embwa bw'eruma omwana, bw'abeera nga Muhammad byayi byafulumya bya mwana kulumwa mbwa buli budde, tajja kuzimba ggwanga. Ebyembi naye munnamawulire afulumya amawulire ag'omwana okuluma embwa gye biggweera nga gamukosezza. Mumanyo akagero kooli omulunzi eyabeeranga mu ttale, buli kaseera ng'aleekaana nti ekibe kizze okulya embuzi, naye ng'ekibe tekiriiwo. Abantu ekyalo ne kikuŋŋaana, ndono naddamu n'aleekaana n'akuba enduulu, ekibe kizze okulya obuliga. Ekyalo ne ogwokusatu ekibe kyajjira ddala. Bwe yaleekaana nti ekibe kizze okulya obuliga, ebibe bizze, teri n'omu yajja kumutaasa. Emisege ne gibunya obuliga emiwabu. N'olwekyo munnamawulire olina okuba n'obuvunaanyizibwa, naawe n'ofuluma ebinaayamba kitaawe eyo gy'abeera e Kannabukuliro. So si byakwogera kukyamusa bantu kukuba bukule. Njagala okumaliriza nga nsaba gavumenti eyongere okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu 2023. Eddembe ly'abannamawulire nalyo ligwa mu ttuluba ery'eddembe ly'obuntu. Gavumenti bwe batessa kitiibwa mu ddembe lya buntu, ne bannamawulire tebajja kuba na ddembe. Kale bannamawulire basaana okwongerwa kyanya, bawandiike, boogere, basaasaanye amawulire ge baba basase okusinziira ku bye baba balabye. Bwe tuba tetwagala ab'amawulire batuwandiikeko bubi, tulekerawo okukola ebibi. Naye bwe twekola obusolosolo bajja kutuwandiikako era. Bwe tukola ebikyamu bajja tuwandiikako. Bw'oba nga toyagala bakuswaze nti wakunkumudde ku kkubo, tokunkumula ku kkubo. Ensonga eyo nkulu. Mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka ogujja ogujjudde ebibala.